Okusinziira ku mateeka ga Uganda, olwo olujulira lwe lujulira olusembayo mu byokulonda. Amateeka gaffe agafuga ebyokulonda galambika nti bw'oba ojulidde ng'owakanya okusalawo kw'akakiiko k'ebyokulonda nga olw'okusalawo nga kuvudde ku kwemulugunya okuva mu kwewandiisa okuvuganya, kye tuyita nomination mu Lunyaanyimbe, okujulira okwo kwoleese mu kkooti enkulu okusalawo kwayo mu kujulira kwe kubeera okwenkomeredde. Ne bw'oba ng'olina akowulira nga kakyakunuguuna muli, obudde buba bukomye. Okutuusa lwe tuliba tufunye omukisa ne wajjawo akakwesese we tweyongera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo, oba oli awo mu ngeri y'okulaakulana kw'amateeka, olwo lwe tuliddamu okunyumya ku nsonga eringa eyo. Naye kati amateeka gatukugidde nti tetukyasobola genda mu maaso na kujulira. Naye nga bannamateeka ba mukulu Walukagga naye kennyini tetuli bamativu n'ensala eyo olw'ensonga zino nti amateeka gateekawo ani omukugu mu byenjigiriza nga ye National Council for Higher Education ye UNEB, so si akakiiko k'ebyokulonda. Nga National Council for Higher Education bw'oba omutwalidde ebitabo byo nga bwe wabisoma, gwe ne bw'oba oleesa amawulire nga mawulire ga munno oba ngabo, neegattagatta neeraba nga ddala obuyigiriza obulina, kasiteekuwa satifikeeti eyo gy'otwala mu Electoral Commission. Electoral Commission eba erina kulaba ng'ekuwandiisa. Si buvunaanyizibwa bwa Electoral Commission okusalawo ani alina obuyigiriza obujjudde. Headmaster tasena buugi. Obuvunaanyizibwa bw'abali abakugu mu byenjigiriza. Nga n'akakiiko k'ebyokulonda bwe kakaayanira nti ke kalina obuvunaanyizibwa okulangirira ani awangudde, n'akakiiko k'ebyenjigiriza bwe kalina obuyinza bwako okuzuula ani eyasoma akkirizibwa okwesimbawo. Mwami Walukagga yaleeta ebbaluwa entongole okuva mu National Council for Higher Education ng'egamba nti ono alina obuyigirize obumala. Ekyokubiri, tosobola kuddira muntu gwe bagenda okutikkira omwaka ogujja ng'afunye digiri oluvannyuma lw'okusoma emyaka 3 n'ogamba nti teyasoma, ng'ate n'ensoma yeeyo mateeka ge gagirambika. Nze ndabira ddala nga waliwo ebikunukira mu nsalawo eyo, naye amateeka gagamba eyo y'enkomerero. Omanyi mu mateeka gaffe munnanga omulamuzi ayina ebbeetu ne bw'aba asala ayina ebbeetu n'okkola ensobi, ate ne bw'aba akoze ensobi tavunaanwa. Kyova olaba nti mu misango egimu wabeerawo okujulira bw'oba tomatidde. Ekizibu nti mu misango gy'ebyokulonda tojuliranga bw'oyagadde nti paka kkooti lwe ziriggwayo. Nze ndaba nti twabadde batuufu eri kilayanti waffe mu ndaba y'amateeka, naye munnanga omulamuzi ye we yayimiridde ndowooza naye ayina engeri gye yabadde alengera. Era sikkiriza n'abo abalowooza mbu Nalukoola ne bapuliida banne si baakabi mu nsonga zino. Tuli baakabi nnyo, era mundeke mbeewaanireko okwo. Olaba emisango egyo gye bawaaba mu kakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya, ojja kusanga nga Nalukoola ye taata w'okuzimba enkola eyo. Kuba emisango gye nawoze ebiri ne bannange mu mwaka gwa 2021, abamu ku baawaabanga bye baawaabanga byalinga biva mu kwewandiisa nomination. Ne mbagamba nedda temulina kuwaaba misango wano mu High Court nga girina kugenda mu kakiiko k'ebyokulonda. High Court terina buyinza kuwulira misango ng'egyo egyali badde gyatwalibwa edda
mu kakiiko k'ebyokulonda ng'omusango ogwa Male Wilson ng'awawaabira Honorable Fred Kayondo. Mukulu Male Wilson yali akaayana ng'agamba nti esiginica si nywevu bulungi emikono egyali gisemba okwesimbawo kwa Honorable Kayondo. Ne tugamba kkooti enkulu nti ezo nsonga zaali za nomination. Kyekimu n'ebyava mu Katikamu South, omwami Gaddafi Nasulu ng'awawaabira Honorable Sekabira Dennis. Era nayo twabagamba nti kikyamu okuleeta ensonga zo nomination wano. Y'ensonga lwaki bangi bannabyabufuzi baayiga nga ffe tubasomesezza ti ensonga ozitwalawa mu Electoral Commission. Na bwe kityo bye tukola tubimanyi bulungi nnyo. Yeffe abamu ku abo abazimbye ennamula ya Uganda gye tuyita jurisprudence. Naye n'entaputa eno eyajja ku buyigirize bwa mwami Walukagga ya Mancholo. Waliwo n'ebirala bingi ebirumira kubanga ojja n'osanga mu mateeka g'ebyokulonda nga bagamba nti wadde nga bakuwa certificate of equivalence mu kisanja kino ng'ojja okwesimbawo ne mu kisanja ekiddako olina okuddayo eri National Council for Higher Education era baddemu era bakebereko gy'oli obuyigirize busobola okupunguuka ekitali kituufu. Ebyo byonna tujja kgenda nga tubitereeza nga bwe tutambuza amateeka oba oliawo ennamula ejja kgenda ekyuka. Olwaleero tetusobola kuwa client waffe ate kweyongerayo kujulira, wabula tusobola okumuwa amagezi nti atambule n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi nga bwe kinaasalawo okutambuza ebyobufuzi bya Busiro East Constituency, asobola okweteekateeka neyesimbawo era mu biseera ebiddako. Omanyi okusoomoza we kuli nti mu misango gy'ebyokulonda gyo gyanjawulo gya kaseera katono, nti teziringa bwolaba bw'oba okaayanira kibanja, ekibanja tekisenguka, naye ebyokulonda bya budde, obudde butuuka ne buggwako. Na bwe kityo tetusobola kusigala ate nga tunaanuula nnyo, tulina okumuwa amagezi kati ategekere olukontano oluliddako mu byobufuzi. Mwebale nnyo. And the procedure which is provided for under the electoral laws of Uganda does not allow any further appeal after the decision of the High Court. When you challenge the decision of the Electoral Commission before the High Court's decision is final. That is under Article 64 of the Constitution. So are there any legal lacunas in this issue? Because we were told that the Electoral Commission somehow usurped the powers of the National Council for Higher Education. Maybe in the future, when there is an opportunity which may be availed by God, then further discussion will be made in respect of such a decision. But as we talk now, it appears as if the Electoral Commission has taken over the powers of the National Council for Higher Education. The National Council for Higher Education is charged with the functions, among others, to determine whether somebody has academic qualifications equivalent to advanced level of education in Uganda. And in my considered opinion, once somebody produces a certificate from National Council for Higher Education to the Electoral Commission for purposes of nomination, that he or she possesses academic qualifications of advanced level of education in Uganda, that is enough for that person to be nominated. It is not Electoral Commission to determine whether somebody is academically qualified. It is the National Council for Higher Education. But the High Court of Uganda overruled that. Yes. Meaning that you have... Yeah. The rules which govern appeals from the Electoral Commission to High Court provide to the effect that the decision of the High Court shall be final.
But the decision of the High Court has left a lot only to be desired, in my humble view. Yes. You are not contented with it? Of course not. If somebody is graduating next year with a degree from a university in Uganda, then you can't say that that person's academic qualification is less than that of advanced level. Yes. Do you see it as political in nature? Yeah, we were right legally, maybe we were not right politically. In my considered opinion, Mr. Walukagga has academic qualifications to allow him vie for that constituency of Busiro East, because he has the qualifications. And those qualifications were earned through a procedure which is provided for under the law in Uganda.